po jako akawuwo. Omulamuzi Cameron Manda owa kkooti enkulu mu ggwanga erya New Zealand asindise Brenton Tarrant ow'emyaka 29 gyokka mu nkomyi okumala emyaka gye gyonna egy'obulamu bwe bonna oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango okuli egy'obutujju gye yakola mu mwaka gwa 2019 omuli ogw'okutta abasiraamu n'emirala mingi. Okusinziira ku Manda ng'ono omulamuzi mu kkooti esembayo mu ggwanga erya New Zealand ategeezezza nti Brenton emisango yagiddiza mu masinzizo agamu agasangibwa mu ggwanga eryo kyokka nga bwe yamaliriza n'akisa ku mikutu emigattabantu mu ngeri y'okwewaana. Mu bunyiikaavu obungi agambye nti ekibonerezo ekimuweereddwa kitono ddala okusinziira ku ebyo byazze ng'akola abadde asaana okufiira mu kkomera. You deliberately killed a 3-year-old infant by shooting him in the head as he clung to the leg of his father. The terror you inflicted in the last few minutes of that small child's life is but one instance of the pitiless cruelty that you exhibited throughout. There are countless more examples. You showed no mercy. Manda bino abyogeredde ku Christ Church ku Lwokuna lwa wiiki eno bw'abadde awa ensala y'omusango esembayo. Okusinziira ku basiraamu abalwanizi b'eddembe mu ggwanga eryo bategeezezza nti Brenton yabadde agezaako okutiisatiisa abo abawaabye omusango nga bw'ajja okubatuusaako obulabe singa bagezaako okubaako bye boogera mu mateeka. Here today we represent love, compassion, Muslim and non-Muslim. We prove that there is no place for hate or terrorism, and inshallah will be an example for the rest of the. Omulamuzi Manda ategeezezza nti Brenton bwe yabuuziddwa ki kye yagenderera okukola obutujju yategeezezza nti yali ayagala kusaanyawo kitundu kyonna so si kutta bantu. Or ideological cause. You sought to violently intimidate the community and coerce the country's peaceable form of government and social order, essentially to attack New Zealand's way of life. The hatred that lies at the heart of your hostility to particular members of the community that you came to this country to murder has no place here. Wano Zarifa Mark ono nga muwaabi wa gavumenti we yasinzidde n'alabula abantu mu ggwanga erya New Zealand okubeera abeegendereza olw'abantu abatategerekeka mu bitundu gye basula era nti Brenton yali tazze kusaanyawo basiraamu bokka wabula okusaanyawo abantu bonna. Nze Lilian Joy Mukibi ku lwa ABS Television. Muslim as well, we stood together against